Nga bulijjo tuba live ku Shad-K TV nga tuzze leero mutusanze mu nnimiro nga bulijjo environment mukalaba tugenda kuba tusoma ku birime ebibeera mu nnimiro okugeza nga tusangamu amatooke emiwogo nga tugenda biraba mu maaso awo sirinze kandi ndi ne bannange abalala bangi nnyo be twatambudde nabo olwaleero naye nga omugenyi omukulu yazze otusomesa ku bikolo oba ebiri muguni mu nnimiro muneeno agenda kubanga naye ataato yanjira gye bujja mu maaso mugenda bamulabira ddala era okutambula kuneeno mbandaga atolo gye bali tubenga ate tweyongera okumanya tusazize kubanga ate tutuula butuuzi wabula buli wootulaba bwe tuti nga tuzze ku Shad-K TV kiba kitegeeza nti nno tulina bingi bye tugenda okukwasaganya ate okusoma okuyiga okutegeera mulimu weewaawo mubaamu lumu ebyensanyu n'ennaku naye ng'ate leero tuzze n'ekirala kipya nnyo eyo nsonga lwaki otulabye nga tuli bangi ng'era tutandise n'omwanjuzi waffe asooka abeeranga bulijjo Shad-K ge mannya agenda kuba ayeyongera kutweyanjulira amannya ge yabaliko kakati tutandise ye programu eba etandise olwali tuzze nga bya nnimiro tusanze n'omukenkufu oba omukugu gwe tandise Ssengule 2022 nga yawangula engule ey'olulimi Oluganda kiba kitegeeza nti bwe tumusanzeeko byonna abimanyi ebiri mu nnimiro nga nze wensuubira kiba kitegeeza nti nawe wenkusangidde naye ate olina ky'omusekako mu ngeri y'amagezi kakati olwo mbadde njagala tetutandikira awo puroguramu yaffe nga mutweyanjulira tugende mu maaso. Amannya gange ng'omwanjuzi bw'abagambye enza Shad-K ndi wano eno n'omukenkufu ow'Oluganda era ng'agenda twanjulira atusomese ku bitooke kitooke kye ki buli kimu ekiriko ekitooke emmere byonna tugenda kuba nga tubitegeera agenda kuba nga abitusomesa abitutegeeze bulungi tweyongere okukimanya era agenda beeyanjulira weewaawo ekyamazima tebakutikka kyakulya n'obwoyanya nsingo bwentyo nno nange nsabise maaso ebisige bisamba ndege kubanga mu gyona bw'omulengeza mu butuufu erya Nakase obeera omukoze bulungi oba bw'omuwa kale ery'omuggwero n'ateekako mu lutaama kale eno nkolokolo nti waayo weebagule omutike talinda nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kuba ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja nsanyuse okuba nammwe omuziranjovu Nakandi ate n'omuziranjovu Ntambi mu butuufu bagamba entambi z'enjovu zeekolanya zokka ate nga Nakandi ekyo nakyo mu butuufu bw'onaafuna ekitabo kyaffe Shad-K ojja kutegeera amakulu gaakyo kale nno nga bwe munkwasizza endasi ya ddoboozi eno ate nga tusiŋŋanyiddwa tuli mu nnimiro nze buli kimu nja kukikoonako wano mangu mangu ate tusobole okuba nga tweyongerayo wano we tuli wano bikolo bya muwogo bino bikolo bya muwogo kati gano makoola ga muwogo amakoola gano aga muwogo mbadde mukimanyi nti tuzirya nga nva zinova kati mu Buganda bino ebikola bya muwogo tubiyita magere ga nkoko so nga ate muwogo ono era aliko enjogera egamba nti amazeeko nga muwogo oyinza oga nti Nakandi azze amazeeko nga muwogo ku mulundi guno taawoneke lwaki bagamba bwe batyo nti muwogo ono wansi wabaayo emmere ate kati zino ziba nku kuba bwe bukala babufumbisa ate nga waggulu nva nolwekyo bagamba nti amazeeko nga muwogo wansi mmere wakati nku waggulu nva enjogera eyo ya lulimi Luganda bwetyo bwe twayo nolwekyo nakyo kiba kikolo kya muwogo naye nga muwogo kiggwayo nti muwogo lamba bakisalako obusazi nti muwogo naye nga kiggwayo nti muwogo lamba kubanga Abaganda baalinga bamanyidde kulya matooka mmere egonda kati bwe babaleetera muwogo ne bamuwira nga akaluba ne bamugamba ino ebintu ekiwogola n'emba zezisobola kugirya ne batandika okwekanasa n'okwegagasa ng'omwavu atalya masavu batandika okuboola muwogo bwe bati naye nga kiggwayo nti muwogo lamba naye nga kyali muwogo bamuwa n'erinnya eddala muwogo waba afumbirwa bulungi abeeramu eru betukutuku nkale nno bwe baamulaba ne bagamba nti nno gino misanyusa mmeeza nti labayo emmeeza yonna esanyuse lwakuba kino ekijjulo naye nga muwogo bwe bali bategeeza bwe bali boogerako ate bamutuukiza ku kibuga bwe bamuleeta bamujja Kiziba muwogo okujja mu Buganda yava Kiziba kati bamutuusiza ku kibuga kya Kabaka Ssuuno owookubiri e Kavule abantu ne bamutuuma mukulu wa kibuga muwogo
Muganda nge Shafik ekino kyo kitegedde bulungi. Nkitegedde bulungi nnyo era nga tukyaliko awo ssebo tugenda kuba ate kibadde njagala ennyo obadde olina ky'obuuza tube nga ate tweyongera mu maaso tubuulizaako ebibuuzo bibiri kakati agenda kuba ate awo wennyini nga tunava kusimbula kulaga walala agenda kuba ate atubagulizaako ku bibuuzo bitunatandikirako olunaku olulala ng'era tukyali mu nnimiro then n'olulala asiibule ddala nga tweyongerayo mu maaso n'ebirala nga batubadde n'omukenkufu waffe tukweyanza nnyo okutubuulirako ku kitooke kati nga nsuubiza abalabi baffe olunaku lwe tukomawo mutukuumirire mweyongere bweyongeza okutulaba tetugenda kubawa ebyokya mu lulimi Oluganda atamumanyi tereera butereezi omukenkufu tugenda kuba nga tumubongere atubuulire kuba bingi nnyo tukyalina omubuuza ku nnimiro yonna etambula etya kuba n'okulima kuno bino byonna byetaagisa okumanya emitendera gyabyo nja kweyongera omubuuza buli kimu mubeere bulindaala tubeeyanziza nnyo tubeeyanzinge mubeere bulungi bulijjo twazze n'ebibuuzo ebirala bingi sinze nzekka yazze n'ebibuuzo ebingi ebyo Shad-K alina n'ebibuuzo byebamuwadde nga bo abantu bezze okukiikirira okuba nga ate bayiga ebintu ebibeera mu nnimiro edda omuganda gyeyitanga olusuku oba ndowooza ne kati bwe kikyali era nga ngenda kuba akazindalo kano katambuza bulungi nkawa Shad-K abe nga ate atunyonnyola abuuza ekibuuzo ekirala ku bye bamubuuziza naye kennyini kyagala okuba nga ataabuuza tugende mu maaso nga bwe nnabannyonnyoddeko tulina omukenkufu nga agenda tunnyonnyola ku kitooke ekitooke okuva ku mpummumpu ekitooke omugogo byonna tugenda kuba nga tubimanya okuva eri omukenkufu abitunnyonnyole tubikenfukemu naffe tusobole okubitegeera weewaawo kabuuza tekabula era obuteebuuza babwogerako nti bubi kubanga butambuza amazzi ekiro ekyamazima wano era ndi ku kitooke newankubadde nga kino ekitooke si kiganda kino ekitooke bakigatta waliwo ebitooke ebigatta ebyensangi zino ebiriwo abamu babikazaako amannya nga bwe bagadde abalala kawanda abalala fiya naye ngenda kukikozesa ngaekyokulabirako okusobola okugeza okubagerezaako ekitooke kyonna kiba n'empumuupu naye nga sinatuka ku mpumuupu na kitooke ekitooke lwaki bakituuma kitooke edda abasajja babiri baali batambula kati enjala ng'ebaluma nnyo naye basanga ekintu kino nga kiriko balengera gaali menvu naye nga tebagamanyi na kumanya oba nga tebamanyi kiki ekyo ekibulukuse ekyengedde omu n'agamba munne nti nze kanninnye omu n'agamba munne nti nze kanninnye okitegeera omu n'agamba munne nti nze kanninnye bwe yalinnya n'alyako n'anogolako n'alyako munne ali wansi amulaba n'alya kati munne n'amugamba owange okola ki waggulu tokke kiki tokke kati mu bigambo ebyo kiki nga tova waggulu tokke mwe mwava kitooke mwe mwava erinnya kitooke ne bakituuma kitooke n'olwekyo ekitooke tukyawulamu emirundi ebiri tulina ebitooke ebyankago n'ebitooke ebiwubizi byebitooke bisajja ate ebyankago byebikazi era ebyo byebiriibwako emmere bino nakyetengu bino mpologoma bino muvubo bino musakala ebitooke ebyo byonna ebyo bigwa mu byankago kubanga biriibwako tujjako emmere eriibwa